His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza bwe ng'omukulembeze yakozemu enkyukakyuka era yalonze Justice Aisha Naluze Batala mu kifo kya Inspector General of Government. Honorable Justice Aisha Naluze Batala mu kifo kya Inspector General of Governments IGG ngono sikidde Honorable Betty Namisango Kamya. Betty Namisango Kamya tumujukira bulungi yalondebwa mu office eno emyaka 4 egiyise. Ekisanja kye contract ye emyaka 4 yaweddeko omwezi guno gwedde ogwa September. Awono President teyasobodde kubanga ayongezayo contract ya Honorable Betty Namisango Kamya mu kifo ekyo ekya IGG ate kwe kubanga olunaku lweggulo amawulire agafulumye gakakasisa nti Justice Aisha Naluze Batala kati ye IGG omupya. IGG tumanyi byakola ensonga ez'okulwanyisa obulyake, ensonga ez'okukwata kwabo abeefudde bannantagambwako mu nteekateeka ey'okuwuutanya ssente z'omusolo n'ebirala bwe bityo, okukozesa obi offices n'ebirala bwe bityo. Mpoza ate badepute abamyuka ba Honorable Betty Kamya omuli Dr. Patricia Achane Okiria awamu ne Miss Anne tulina omugisha muhirwe, abo bo basigadde mu office era bajja genda maaso baweereze emyaka 4 egiddako. Kisanja kya myaka 4 nakutegezeza nti Honorable Betty Namisango Kamya y'ekisanja kye kyaweddeko olunaku kyaggwako mwezi ogwa September ate kati ku mulundi guno President Museveni yalonze Justice Aisha Naluze Batala okubanga akwasaganya ensonga ezo eza okulwanyisa obulyake, obukenuzi ne ebirala bwe bityo ebitambula mu ngeri bwetyo. Okusinzira ku mawulire genda bako wano IGG Batala yalondebwa mulamuzi owa High Court, yalondebwa ku kifo ekyo ekya High Court okutuula ku bench eyo mwaka gwa 2023 naye ate nga tanaba kulondebwa nga IGG olunaku lweggulo yabadde akwasaganya emirimu wali ku Land Division eya High Court. Yabadde akwasaganyiza emirimu erudde eyo era nga tanaba kulondebwa ku High Court bench. Justice Batala era yakolako nga prosecutor ye muwabi wa government mu office ya DPP, Director of Public Prosecutions, emyaka 18 ngaze atambula mpola mpola mu ranks ez'ebyamateeka n'eddembe ly'obuntu mu ntambuze eyo. Sobodde okubanga mu ssaawa eno kati wetwogerera ye IGG omupya. Justice Batala yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa June 1977. Awono nga tanaba kuyingira gavumenti yasooka n'akola mu private practice mu mirimu gye eja bulijjo. Yakola ne F Mukasa and Company Advocates ng'akola nga legal assistant. Mu mwaka gwa 2020 yakola nga prosecutor mu bitundu eby'e Masaka. Eyo no gye bamulabira nga lazima akoze bulungi mu nsonga ezo ezeekuusa kulwanirira abantu abatayina mwasirizi, bw'atyo n'abanga atuuse wano watuuse. Kale ye Justice Aisha Naluze Batala IGG omupya kati wetwogerako eyalondeddwa olunaku olweggulo nga His Excellency the President awuumuzza Honorable Betty Namisango Kamya. Betty Namisango Kamya tumujukira bulungi, yali mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC n'avaayo eyo era mu biseera ebyo bya reform agenda ye yali akulembeddemu enteekateeka ezo eza wandiisa retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu 2021. Honorable Betty Kamya neyegattira ddala ku kibiina kya FDC nga kitondebwawo mu 2024
bwatyo n'agenda maaso n'okubanga weereza mu ngeri y'ebyobufuzi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.